how ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno omugga Nyamwamba gwaddamu ne guwaguza era abantu 132 ne basigala nga tebalina webeegekaluba ku bantu 9,989 abaakosebwa. Kino kyaleka abantu 2 nga z'embuyaga ezikunta. Olw'ebigwa bitalaze mu ggwanga, woofiisi ya Ssaabaminisita olwaleero etuuzizza olukiiko okusala entoto ku biki gavumenti by'erina okukola okwanganga ekizibu kino. Amyuka Ssaabaminisita Rebecca Kadaga yakubiriza olukiiko ku woofiisi ya Ssaabaminisita era bakkiriziganyizza okugenda e Kasese okulaba embeera y'omugga Nyamwamba bw'efaanana. Minisitule evunaanyizibwa ku by'amazzi n'obutonde bw'ensi etegeezezza nti beetaaga obuwumbi obusoba mu 135 okuzibukula wamu n'okuzimba Bbuggwe ku mugga Nyamwamba e Kasese. We estimate about 125 billion over a period of 2 years to build to deseal the remaining 20 kilometers, construct the flood protection walls, but also construct footbridges. Because once you have built, these walls are 5 meters high in some sections. Okusinziira ku Engineer Ogwate, ssente zeetaagibwa za kukola kilomita 2 ku mugga Nyamwamba. Ono agamba nti singa gavumenti ebawa olukusa, ensimbi ezeetaagibwa za kwewoolwa mu African Development Bank, Exim Bank eya China, Exim Bank eya Buyindi. Kyokka omubaka wa Kasese Municipality, Ferigo Kambale, akangudde ku ddoboozi olw'obuwumbi bw'ensimbi obwakozesebwa ku mugga Nyamwamba. 17 plus 15, that is 32 plus 10, 42 billion Uganda shillings spent so far. And we are still talking about Nyamwamba sweeping, Nyamwamba killing people. There is a problem. If we are involved as leaders, we wouldn't have allowed to spend for 15 billion on planting of trees. No. We should have thought about buying an excavator, few elite standby, which couldn't even take 2 billion. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze Lilian Abba aliko amagezi g'awadde Minisitule y'ebyensimbi. Maybe because the resources being limited, we can be intentional and say let's handle in this financial year Kasese and we close it. Then the next financial year we look at Ntoroko. So as you're writing the report, I think we should include that it was passed by cabinet, and the Minister of Finance should release it so that the ministry can do their work. So I think we shall need, after this bill, we shall need the final meeting to tie up those ends before we conclude. It seems we are doing things the normal way, but there is a world environmental change that has come, and we need to go on it head on before it comes to us. It's already there. Just look at those countries, how people are suffering in Haiti and where, and that kind of thing. So whenever we look at these things, Kasese, by the way, is a perennial thing. The Ntoroko is perennial, but it's going to come for everybody. Nalongo Farida Nakaiza, ne Robert Kule, BBS Terefayina. Kakati bo bannabyabufuzi okuva mu kisinde ekya